Yes, gwe wenna tukwaniriza atugoberera wano. Yes, ku Patricia ya Sewungu page amanya nze Semaisima okubeera nga nte nkutuusaako update eno ey'omubaka Mr. Update Muhammad Segirinya abangi gwe mumanyi nga servant leadership oba omubaka oyo eyajja okubeera ng'aweereza abantu ba bulijjo, abantu ba wansi. Oyo omunaku asembayo bino tebyali bya luzungu nnyo. Twagala ababaka abatakozesa luzungu nnyo, abatalina sayansi. Tetwagala biri bigambo bitiisatiisa, simanya fisi ebyo tetubyagala. Twagala mubaka akolerera abantu, oyo ategeera abantu nga ye twamulonda nga wakuweereza abantu. Bannange bino byeyolekera ku mubaka ow'e Kawempe North, Hadija Nanthe. Yes, webale nnyo okubeerako Mugadu Charles. Yes, ono ye mubaka w'abantu owa Kawempe North constituency nga ye Muhammad Segirinya. Omusajja oyo atasangika, ali omu mu bangi enkuyanja. Ebibuuzo bingi nnyo abantu bye beebuuza nti omubaka ono owa Kawempe North constituency akikola atya? Muganda wange nange neebuuza ekibuuzo ekyo nti omubaka ono owa Kawempe North Mr. Segirinya akikola atya? Naye nga nno ebyo byonna nga tonnaba kubyebuuza, ogenda kuba weewulirirako byonna ajja kubeera nga ate abinnyonnyola engeri gy'akikolamu. Bino bye bitanda by'abalwadde ne ambulance yaakwo. Ebyo nno byagulidde abantu ba Kawempe North mu kiseera kino ekiteeberezebwa okubeera nga tuli mu pandemic ya coronavirus. Mu kaseera kano ng'ensi yonna eri ku bunkenke olw'amawulire agalaga nti kino ne kino ne kino ne kino ne kiri. Abantu fiya ebalimu nnyo mukimanyi, era enkya n'eggulo ambulance zeetala. Omubaka ono abaleetedde ebintu bino mu kaseera we basingira ddala okubyetaagira. Kyennyinza okukugamba naye nga bwe tugenda maaso, nga bwe tulindirira omubaka ono Mr. Update okulonkinga ebintu bino, ate tugira tuwayaawayamuko nammwe abalabi baffe abatwagala ennyo era abatugoberera ku online platform zonna ez'enjawulo. Yes, Prose, Twitter, Trade Desire, thank you Mr. Update, Zanya Wababi, Chigundu, Nanteza Getrade, kwe muli nnyo. Mwebale Nasuna, Shabira Sewada. Yes, Rinklanda, Mukama akuwangaze Mr. Update. Yes, Mr. Update. Bino bye bimu ku makulu agatuuseeko. Enteekateeka y'olunaku olwaleero nga bwe mugirabye, ebitanda bino ebitanda n'ebimu ebikozesebwa mu malwaliro. Tulina enteekateeka etandikawo eddwaliro lyaffe erya Kawempe Hospital. Ng'emu ku nteekateeka ezo egendereddwamu okulaba nga tutumbula ebyobulamu mu constituency, naddala mu kiseera nga kino kyetulimu ekya COVID-19 phase 2, era obweza abantu okubamalawo obumazi. Enteekateeka z'omubaka Muhammad Segirinya bwe yali mu campaign trail za Kawempe North, oba ebimu ku ebyo bye yasuubiza banna Kawempe North, kwe kwali okubeera nti atumbula ebyobulamu mu constituency ebyali biserere ebbanga lyonna. N'olw'ensonga eyo yakirabanga asobola okubeera ng'abitumbula, n'asooka n'aleeta ambulance. Kati bwe yalabye edimandi y'abantu
abafiira ku muwendo ogwa waggulu ennyo n'agamba nti nedda kategekewo Kawempe North Hospital okulaba nga agezaako okukola ki okulaba nga agezaako otaasa abantu obulamu bw'abantu. Omuntu yandyebuuzizza omubaka tebanaabatandika basasula ssente omubaka yenna saawa zino kati omubaka yenna nga mugezi nga agenda kukolera abantu ekyo ekibuuzo tekiriko kwebuuza nti tebannabasasula ssente. Omubaka yenna aba ne ssente ze yasoose kukozesa ssente ze z'abadde nazo kuba Road Council yali yaseevinga ssente ezo era zi ssente ezo zakozeseza okulaba nga atandikira mu GIA okuyamba abantu be aba Kawempe North Constituency. Abantu balowoleza nnyo okugamba nti ssente muzijja kuva ebweru. Ekyo si kituufu n'akatono yadde nga obuyambi bungi nnyo tubufuna okuva ebweru naddala baganda baffe ab'omu diaspora batuwadde obuyambi bungi nnyo wadde nga mutulaba obuyambi bwe badde batusindikira naye zino ssente zakozeseza ambulensi okulaba ng'ayamba ku bantu be aba Kawempe North Constituency si za paalamenti kubanga paalamenti nayisa ssente yadde n'emu wabula ebadde ensako egye yali yeseevinga ku bwa Road Council yatandise nayo okulaba kati eza paalamenti zinaagenda okujja ng'ate no banna Kawempe North tutaasa obulamu bwabwe. Obugambo bwange obusembayo eri banna Kawempe bannaye twekuume COVID-19 ali real, COVID-19 gyali buli w'obeera yambala masiki yo giteekeko bulungi nnyo ate making sure nti keeping social distance sanitizing bulungi nnyo osobola okubeera nga weekuuma. Twagala nnyo okulembera abantu abalamu era y'ensonga lwaki ebyobulamu tubitadde nnyo ku mwanjo. Omuntu yandyebuuzizza lwaki ebitanda mulireese wano lwaki temubitwala? Ebitanda bino tubireese wano olunaku olwaleero lwa nsonga nti tulina sitowa yaffe awo bisoose ku sitowa then ate kakati bwe tunaaba twaniveiringa eddwaliro lyaffe erya Kawempe North Hospital tugenda kubeera nga tuli balaga bulungi nnyo era ebitanda ebyo bigenda tandika okukola bunnambiro. Okusookera ddala nja kwebaza bannakawempe abalonda omubaka Muhammad Segirinya mwebale nnyo mwebalire ddala. Olunaku olwaleero lwaki tuleese ebitanda ebyo mulaba eryo ddwaliro eritambula kiyite ambulance omubaka kye yasoose okuleeta bwe yaleeta eddwaliro nga gyatwala okujjanjaba abalwadde bannakawempe ne bannayuganda ab'enjawulo nga tewali ddagala n'agamba kikyegenda okukola Sega Segirinya Muhammad ekisooka yakwana emikwano era tusaba bannakawempe nti lino eddwaliro erireeteddwa ye teyemalirira ssente takola ki taziina n'akwatagana n'emikwano gye ne tufuna ambulensi ne tufuna na bino ebitanda ebyaki ebyenjawulo n'obusente bwe yaseevinga tuleese ebitanda ebyo byemulaba obulwadde obw'enjawulo. Omubaka yasoose n'atuula wansi bulwadde ekyobuluma bannakawempe ekisookera ddala abakyala babadde bazaalira ku seminti abakyala nga tebalina bikozesebwa ne tulowooza nti essaawa zino Segirinya Muhammad asobola okukola ki eddwaliro era ebizimbe eby'eddwaliro bannakawempe tugenda kubategeeza webiri. Ekyokubiri ambulensi eyo twafunyemu buzibu ki nti bannakawempe essaawa zino bakuba amasimu kiro na misana obulwadde bwa COVID obuliwo okutwalibwa. Omubaka mu bbanga eritali lya wala nnyo era tujja bayita tulonkinge ambulensi ey'okubiri era twategeseewo n'egye bayita Segirinya Organization eyamba ba orphans era tugenda kuba nayo tugironkinga kubanga bamulekwa bangi nnyo muno mu Kawempe. Kye tusaba bannakawempe eddwaliro lino lye mulabye eriyitise si lya Segirinya Muhammad lya bannakawempe ne bannayuganda abanyigirizibwa era essente tugenda kuba tetusasula ssente naye ng'abazira kisa tubakunga mwenna gye muli okutuyamba. Waliwo abazaaliddwa mu Kawempe waliwo abali ebweru wa Kawempe kwa ambulensi ennaku ezo waliwo abakubye nga bali Kaseese nga balina okukola ki okulaba nga bajjanjabibwa. Ekirala kye twagala okubagamba omubaka waffe akyali mulwadde. Omubaka waffe mubadde mumanyi embeera eriwo yali baddewo essaawa zino ng'alonkinga ebitanda naye yagambye nze nga Segirinya waakiri obulwadde obwange kambuleke. Bannayuganda ssente zebasooka okunsondera ssente abantu ze bampadde nze obulwadde bwange n'abujjanjaba nga nkolaki nga mmaliriza ebirala wabula nsooke nsevinge obulamu bwa bannakawempe. Twagala okutegeeza bamaama abatunda emmere abantu b'omu katale ababooda ab'enjawulo eyo ambulensi yammwe oli waddembe okugiyimiriza oli waddembe okukuba essimu ebitanda bino byammwe tiwabaawo abatiisatiisa. Ekirala kyesemba nakyo bannakawempe kyekiro twagala okubategeeza nti omubaka wammwe essaawa zino ye mubaka wa Kawempe North baagala tebaagala era mubeere bamativu
agenda kubakiikirira kubanga gwe mwalonda era Segibox twatandisewo ne Segibox yeriwa buli maama ow'emmere okumusala gw'omubaka miliyoni 2 ze bagamba ezisooka zigenda genda mu butale zigenda genda mu batakisi mu babooda twabenga bannakawempe tubayambira ddala abamu badde babuuza ssente omubaka azijjawo abadde road council nenga akolanga road mayor wa Kampala nga tumulaba ali Kawempe ali Lubaga ng'abantu abayamba era bino babyeyogererako so mu kino twebaza Katonda tombaka yawo yasuusa okulwadde era twebaza nnyo media fraternity abantu be Kawempe mu babuulire ambulance yazze offices zaffe zibeera zikule kuva ku makya paka kawungeezi era tubasaba omubaka wa Sekirinya Muhammad agenda kubakolera ensonga era ku flo ya parliament ensonga z'atugambi zagenda okusookerako zezino ekisooka bannayuganda bali makomera tebannaggwayo ezagenda zikulembeza n'ensonga endala. Alright, ebyo byonna ebigambo mubyewuliriddeko. Omubaka wadde akyali mukosefu naye ate akyali mu kubeera nga aweereza ebintu. So mukama wange oli omu ku batuuze ba Kawempe, aliwo omubaka wa Kawempe wano, omu ku batuuze b'e Kawempe abasinga muyisemu buyisi. Alright, abantu nno bwe batyo aba Kawempe bwe beefunira omukisa ne balonda omubaka waabwe Muhammad Segirinya era nga ye agambye wadde akyali ku ndiri ebyokukola byo yabitandikiddewo idda yabitandikiddewo dda okukola era nga teri kwekwasa agenda kugulawo eddwaliro ambulance yagireese ebitanda abireese orphans home yagikoze so eyo no obirabanga byonna bimu ku ebyo eby'abantu ba wansi ebitandikirwako abantu ba wansi okubeera nga bibakolera awo nno kikwongera okulaga nti omubaka abalonda mutuufu nnyo. Yes, Mr. Update. Yes. Muganda wange Apollo ogamba otya setulamuko ku mask. Oli kansala ate ng'okola n'omubaka Muhammad Segirinya. Obuwanguzi buno bannakawempe bwe batuuseeko obwogerako ki? Okusookera ddala njagala kwebaza bannakawempe olw'okututeekamu obwesigwa ne basobola okubeera nga bayisika Honorable Segirinya Muhammad ne bamukwasa ddamula ey'okubakiikira mu paalamenti nga omubaka waabwe. Kino kye tutuuseeko olunaku olwaleero kikulu nnyo kubanga okutaasa obulamu kyekintu ekyandisookedde ddala yena omukulembeze yenna kubanga tusobola kukiikirira abantu ng'abantu abo si balamu. So saving life is our first priority ng'abakulembeze ba National Unity Platform. Njagala kwebaza Honorable Segirinya Muhammad olw'okuba nti avuddeyo n'atatunula kikyanaalya oba kikyanaateeka mu nsawo wabula n'asooka n'ataasa obulamu bwabo abamuteekamu obwesige asobole okubakiikirira. Ebintu bino abadde abikola mubadde mutulaba nga tuyamba abantu ba bulijjo nga n'akasente tuwammantaka wammante okuva mu nsonda ez'enjawulo ez'eggwanga naye ate twafuna eddobo ng'enjogera eriwo bwegamba twafuna amaanyi ne tufuna we tusobola okubeera nga tujja ssente okusobola okubeera nga tuyamba abaka ba paalamenti bana bakubeera nga bafuna ssente naye ate njagala kuwa amawulire amalungi ssente zino ebadde saving y'omubaka kubanga abadde road councilor era nga afuna ssente so mu mbeera eyo njagala kumwebaza ate akeesuza. Alright, omukulu bakuwadde ekifo bannayuganda babuulire amanya eddoboozi nze Sky Soldier wamwe soke mundabe malezeeko mu masiki mumanyi COVID-19 waddala era mulina okwambala masiki mbakubiriza sanitizer musanitizinge munabe n'engalo mwebale kubeerako Alright, bakuwadde obukulembeze Muhammad Segirinya MP omulonde yambadde ate nga yalayira kati ali munaku ze zeyabasuubiza 100 days in parliament zezino twali tuzibasuubiza nga tuziranga 100 days in parliament batukiriza ekisuubizo kyaffe tetwasuubiza tolabira ddala nti omuntu mwesigwa abeera bw'atyo era yatandika na ambulance kati yalese ebitanda mu malwaliro buli kirwadde kyonna ate gano gakyalimu abaga gemulaba
talina kyeyakoze nga ekirooto kitagana kituukiriza eno gyalimu gano mabaga naye nga Banakawempe North si mumweka abali ku kinyusi bannayuganda bonna naye kuba mwe Banakawempe North mwe abamuteekayo mwe ddaala eryamukasutayo waggulu ensonga tasaba bavaamu era buli kimu keeki muli eyokya mwekeki buli eyokya naye ne bannayuganda bonna oba oli malaca oba oli kokoko enamba z'essimu baziteekayo bw'oba olina omulwadde kuba bukuba essimu ambulensi weeri ate alina enteekateeka endala yokubunyisa ambulensi zibe nga nnyingi tagenda kukoma kweneemu yokka gano ngambye mabaga tukyali kujjalibu gano bakyali mabaga alina enteekateeka endala yokubunya ambulensi mu ggwanga lyonna ye waakiri obutafuna de sente n'ekikumi naye nga abantu bannayuganda balamu Banakawempe North balamu kyasiba okwagala kubanga obulamu ekisinga kyotegeeza omubaka Muhammad Segirinya agenda kuba asukkawo ku kuba omubaka wa Kawempe agenda kuba asukkawo kubanga kati newabeera oli Lubaga South Lubaga North oli Mubende kasita okuba essimu nogamba njagala ambulensi weeri ebeerawo yabwereere era yamwe bannayuganda nebwekisanga bagiyimirize buyimirize ambulensi yiyo si yiye ndebire ebitanda byaleese si bibye byammwe Banakawempe North bannayuganda ate nekirala twakoze orphanage center tugenda kwatulokinga orphanage center abatalina mwasirizi abaana abalwadde buli omu yenna tujja kuba tutongoza tuteekayo namba z'amasimu buli abeetaaga obuyambi bonna nga bayambibwa obubaka bwo eri ababaka ba paalamenti ab'ebitundu ebirala obubaka bwange eri ababaka ba paalamenti ebitundu ebirala so bagamba balabire Honorable Segirinya Muhammad kyakoze munaku ze 10 ezisoose zeyabasuubiza 100 days in parliament ebintu byasookeddeko okukola baletudde ambulance abantu be naawe omubaka ali eyo omubaka wa paalamenti ali eyo olabirako byakoze naawe okoleko ekitonotono so abantu basobole kubanga balamu kubanga abantu babeera abalamu ensi bayeyagala ensi batambula bulungi obulamu kyekikulembera byonna obulamu kyekisinga era tobola Honorable Segirinya yasazeewo obulamu kyabasooka okuteekako essira Alright, kana akatundu bakayita batya owali woofiisi z'omubaka Segirinya ez'ekitundu kuba aliye yayinza okubeera nga tamanyi kifo kino mulagirire endagiriro y'ekifo kino aliye yamanye omubaka we wa waalina omumusanga ojja Gayaza Road bayita Kyebando ku Kyerisa opposite Elisa Road nyini office ojja kuba ogiraba ebipande ya Honorable Segirinya Muhammad ya president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Alright, tweyanziza nnyo tweyanzeege oyo nno abadde Sky Soldier era ng'omu ku bakalangala 49 abasibe abo abaasibwa mu campaign trail eri ezaali ez'omubaka era eza president Kyagulanyi Ssentamu Robert yes abakwatibwa y'omu ku babadde bakwatibwa era nga y'omu ku baavuddeyo olunaku olw'emmande tannaba kuweza nnaku nga ali wabweru yes ezo nno ze woofiisi z'omubaka Segirinya Muhammad yes abangi gwe mwayitanga eyasooka okuwulikika ng'eddoboozi ly'ekyebando ate nga kati abasinga mumanyi nga Mr. Update omubaka ow'abantu ba bulijjo omubaka owa Kawempe North Constituency ebyo byonna ky'oyagala ky'omuyita amannya ago gonna gage ezo ze ofiisi ze gwe wenna agenda okubeera nga oyagala endagiriro y'ekifo kino Gayaza Road wokyamira era ojja kuba oziraba ku mukono gwo ogwa ddyo bw'obeera nga ogenda ate bw'oba ova eri eGayaza nga odda mu tawuni ojja kuba oziraba ku mukono gwo ogwa kono. Mr. Update taliiwo akyali mu kujjanjabibwa naye nga ebintu bitambula byekola byokka kuba enteekateeka yagiteekawo byekola byokka tasobodde kubeerawo ambulance yagireeta naye ng'era taliiwo ebitanda abireese era nga taliiwo naye ng'emirimu gitambula. Taata Nagirinya yes ago gonna amannya gage Taata Nagirinya era nga
mulaba woofiisi ze omukulembeze w'eggwanga ye gwakkiririzaamu Kyagulanyi Ssentamu Robert waali nnyo era omulaba y'omu ali ku posita ze ambulance omubaka pulezidenti kwali nnyo n'omubaka kwali so ekyo nno kiwe ekyokuyigamu mwenna ababaka abagenda okubulandinga ambulance zammwe pulezidenti w'eggwanga kubanga bwe twali mu retreat ejjinja ababaka baasalawo obutalicognizinga gavumenti yonna eyo eyeesibye ku bantu oba eyeepaatiise ku bantu ekyo nno kitegeeza ki ekyo kyekintu kye najja mu retreat eyali ejjinja ey'ababaka nti tetugenda kulicognizinga gavumenti yonna eyo eyekakatika ku bantu eyekakatika ku bannayuganda kubanga ffenna ensi yonna ekimanyi nti nno babba bubbi banyaga bunyazi misana ttuku ekyo kyonna mukimanyi kwekaza okwo okukwata abaana okutemula abaana okubakuba obuyondo ku mutwe okubawangulamu amaaso okubajjamu enjala ebyo byonna babikola abantu basobole okubeera nga baggwamu amaanyi basobole okubeera nga babanafuya naye bannayuganda nnyinza obagamba ekigambo kiri kimu temupowa temukakkana vibe esigalewo people power yerina okugenda mu maaso nga egenda yes Katongole Julius waali nnyo eyo demonstration era ogiraba ekyuma akatanda ako akakuula erinnyo ettaala ebeeraawo neemulisaayo ndowooza obiraba omubaka buli kimu akibaleetedde yes obukatenerizer ow'omulwadde okubeera nga omulala tabalabika byonna obiraba ebitanda ebyekika ebya dizayini ez'enjawulo weebiri nnyo obuuma ku standi obugendako drip z'abalwadde yes weebiri nnyo ambulance kikulu nnyo nayo weeri ambulance so ekyo nno kikulaga nti nno mubaka mukozi era mubaka w'abantu so eyo nno yembeera eriwo twagala ababaka abalinga Muhammad Segirinya bino si byakusoma tetwetaaga boogera luzungu lungi nnyo mu palamenti kubanga aboogedde enzungu bangi nnyo bazoogedde naye ate tetulina kye tubafunyeemu believe me or not ekyo kye ago ge mazima ababaka bangi aboogera enzungu mu bitundu byabwe naye abantu b'ebitundu byabwe tebaganyuddwamu omubaka wa palamenti bw'obeera ng'ofuna emiliyoni ezikunukkiriza 30 toyinza kuŋŋamba nti nno oyinza okulemwa okuteekawo pulojekiti y'ekitundu eya constituency yo nga at least buli mwezi oteekayo emiliyoni 5 abakyala bakola mu sako mwe abakiikirira constituency z'omukyalo lwaki oŋŋamba nti nno abantu lwaki toteekawo ka pulojekiti ne bw'ogamba nti nno mbakwasaganyizaako ku nzizi ezo amazzi gye basima bowawoola ezo okubeera ng'ozikola abalimi okubeera ng'obawa ku bikozesebwa ng'enkumbi ng'enso ng'ebikoze bitya pulojekiti yonna osobola ogiteekawo yes twebazanga omukyala ow'eno ow'essayidi z'ekalungu omukyala oyo wa NUP so muganda we yali yafa n'amala n'adda mu kifo kye balina enteekateeka nti buli mukyala agenda mu ddwaliro obujjanjabi afuna bwa bwereere afuna obutimba bw'ensiri afuna omutwalo gwa transport ogumujja ewaka omutwala mu ddwaliro mukyekingako bannange muwulire enteekateeka ezo ababaka abasinga obungi ze balina ababaka abateeteekamu bino byakusoma si nzungu nti bannayuganda ze baagala no abannayuganda tebalya nzungu kuba tukimanyi omuntu yenna nga ono omuyekera oba Museveni ono omuyekera ono atufuga nga yakyakulembera Uganda teriyo mubaka agenda kukola ebyo biteekeddwa kukolebwa wabula sente z'omusolo ezo ffe ze tulya gw'omubaka gwe tutaddeyo olina okuzikwata nowawe nozzaako ko mu bantu kuba tolina kyamaanyi kyogenda kukola tolina kyanjawulo kyogenda kukola abalala kye batakoze unless nga tukyusiza obukulembeze bw'eggwanga Uganda awo ebintu bijja kuddayo ku reset ku factory reset bw'eba simu tukiyita factory reset tesimu ogiddamu n'ogiyuwa yonna neyeerisetinga ekyo nno kye twetaaga okitegeera so ono omuyekera mukimanyi yajja kutta na kuzikiriza naye ababaka bano abateeteekamu luzungu beebo ebintu bino bye balina okukola mama yes Segirinya kyatukoledde kati omubiri ffe tujja guyirawo ddala era nze
nze ndi muwagizi wa people power buli kimu kyange muwotuke wandege yabamanyi kagira bonna abanyu Segirinya gy'otulaze tukusabira n'oba oli mulwadde owonne obeere mulamu otukolere byonna bye twagala weebalire ddala otwagala weebale tukolera nnyo ekintu ky'amaanyi obeererewo ddala osinga tegeera lulimi ki osinga tegeera lulimi ki yogera mu lulimi lwolwo lw'osinga otegeera abantu bakubirize lwogere oyogera lulimi ki Segirinya tukwebaza ino oli w'amaanyi ino era tujja kuyirawo omubiri obeewo mu maanyi ga pawa tujja bawagira mwena nyuku mwena we muli mwebale kubaawo mwebale tuyirawo omubiri era tuli wano tulina essanyu lingi nnyo era wooli tukusabira Saala owone bulungi oyine wooli nga weeyagala nga fena tweyagala bubaka ki bwowa ababaka abeeye wammwe mu Busoga n'okwetoloola Uganda yonna ku kino ky'olabyeko ku kino kyendabyeko bona we bali mu Lusoga ku kino kyemboine bona we bali babe balage bona Segirinya kyakoze bona bakikole ate ngenda babe bagumwino mube bakola babe bulungi buli kimu batukolere ekirungi Katonda abawe ino omukisa ate Segirinya nkwesa mirundi edo isatu webale ino webale kuyiwawo omubiri ne pulezidenti waffe wooli tukwenda ino tukulekereranga sigaire nize Kristi ekamuli ovaawa ebusoga ova kitundu ki oli weeyiganga mpeere obubaka bw'abeeyiganga abantu beeyiganga bizibu ki bye basanga muzeyi wange Jomu Moses namusa mama wange Taaka Rosely Osiri Joy oyo ni muzeyi wange mwene bona ne famile yange mbenda ino nze ndi musanufu ino wano wendi timutya nina emirembe zana netya n'okwetya webale nnyo ebyo nno bwe bubaka obw'omwana oyo omusoga yes bino bya ddala waliwo omuntu agambye wano ku comment n'agamba nti tuteeke gavumenti ku pressure abaka bateeke gavumenti ku pressure esobole okuprovidinga facilities zino ng'ezeddwaliro ng'ezebyaki olwo tetugenda dufuula luyimba muganda wange oba mwannyinazi bano abantu emyaka 35 gye bamaze mu buyinza kati bagenda mwana bino ebintu babikola kagenderera okubeera nga tebabiteeka mu bantu obuweereza nga tebabuwa bantu ekyo kyenjagala otegeere so tetukyasobola kubaddamu bannayuganda essuubi tebakyalirina mu gavumenti eno ekyo njagala okitegeere kubanga ebyo abantu babiyimbye tebikyuka wabula bo babuulire kulya ssente mwalaba embeera eno abantu kati gye balimu gye babonaabona eya coronavirus bano abasajja waliwo mgowe natugoberera wano ku Patricia ya Sewongo waliwo video jenna eyagenzeeyo nga NTV documentary eyo yagikola ng'eyoleka obulyake obwali ku ssente za corona nga ssente zaali eza ambulance 137 mu kiseera kiri ekya pandemic abantu babaweeranga ssente za ambulance 137 bazirya n'ebirala bingi nnyo wano tuli ku luguudo luno oluliko kino ekizimbe kya Kamwesi mwenna muzze mukiwulira ekizimbe kya Kamwesi ekyo ssente zaali za covid naye oli avaayo era n'agamba nti nedda ebyo byonna biri mu bukiiko babinoonyerezaako so ebintu bizibu nnyo so tetukyalina ssuubi mu gavumenti eno ekulemberwa omuyeekero ono tetukyagirinamu ssuubi ekyo kyenyinza obbagamba so tulina kubyekolera ffe nga abantu ba bulijjo era twebaza omubaka Muhammad Segirinya okubeera nti nno ye alaze enjawulo Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert yabagamba nti ababaka yabakubiriza nnyo obutamuswaza okukola ebyo abantu b'ekitundu byabwe bye babasuubiramu so twebaza Muhammad Segirinya nti nno ye alaze enjawulo atandikiddewo bababuulidde bangi mwebuuza lwaki ye Segirinya zino zonna ssente ezikoze bino azigyewa bakutegeeza Segirinya yali mubaka yali road councillor wali ku lukiiko lwa KCCA
ate nammwe mikwano gye abali eyebweraya asaka emikwano mingi nnyo kubanga ono mugatta bantu Mr. Update ayagala nnyo abantu so essente ezo ze mubadde mujjanga mumuwa ng'abasaba obuyambi obw'enjawulo ate nazo era ze zimu ku zino eziyamba abantu ba bulijjo eno mu Kawempe ate tagenda kukoma mu Kawempe mwokka agenda kubeera yeetooloola eno ambulensi bakutegeeza nti gwoba oli Maracha osobola okugikubira essimu nejja nekuyamba ye mubaka agenda okuba nga ayamba abantu ba Uganda si abakawempe bokka omubaka Segirinya si mubaka agenda okukoma okuyamba abantu b'Ekawempe bokka agenda kuba ayamba abantu ba Uganda bonna so gwe muna Uganda ali eyo wenna gwe mukwano gwa Segirinya oyinza okuba nga oli mu kitundu kirala nga wano oyinza okuba oli eri mu Busiro nenga ate oli mukwano gwa Segirinya olina mama wo olina tata wo mulwadde omubaka mukubira akasimu omugambe omubaka njagala ambulance egende no ne mama wange bino ebintu byaffe ekyo nno kyenyenza okugamba enamba z'essimu zizino kweziri gwe wenna osobola okujjako enamba z'essimu ezo oyogere n'omubaka Ron the Transporter yavuga ambulance eno omwana oyo mumumanyi owa Map Media Ron the Transporter yavuga ambulance eno ate naye akasimu ke bw'omukubira Ron the Transporter n'ogenda mu inbox ye ate n'omugamba era naye ateekawo embeera bino ebintu byaffe bintu bya bannayuganda tusobola okoperatinga wadde toli wa kitundu kya Kawempe North yes amanya Semaisima mbaweereza ku Patricia Sewungu page mwebale nnyo okubeera nga mutugoberera kamberekereze mubeere bulungi mweraba